tulemu ne bannange manyi ffe tuli okukakasa abantu naddala ab'emitima emibi abo abalowooza nti okusomba abantu musango ate abawagizi b'okweteeka mu tiketi najja okukulaba ekyo mu bayimbi b'e Uganda ekintu oza naye aliyigiye akiina yekka kiba kitegeeza nti omuntu akutaddemu emitwalo nga 15 okujja okukulaba ate ekyo gufuuka ddi omusango era ggwe awagira omuyimbi wo kiki ekigaana omuyimbi wo naye nyine okusomba ajjuza abantu otunulira abantu ng'ate omulaba alina omutwe munene mulekerawo okusomba abantu ate okusomba abantu musango mujja kunyiza nkube embaalo oyo mujja kunyiza nkube eggulu liira pakwaki liira kuba omwaka guno ozaagaza kyo yazibba mpozi era mbategeeza mwabayita ba top 10 tebiriye ebyo top 10 twagala bikolwa tetwagala kwogera buguzi manyira esaawa zino bwana gundi bwana kadima njagala nnyo ebikolwa okusinga ebigambo bwe weeyita top 10 njagala olage kiki ekikuyisa top 10 katono nnyo abantu mbagamba amazima agakaawa weeyita top 10 nga tosobola kufuna bantu wadde 15 wokoledde oba top 10 bo bubeerawa ofuna bulungi kati wabadde oteekateeka nga baaki kuba lweyigi mufumu jja kyenkugamba abeeyita balowooza nti ba top 10 ab'olubeerera ebyo tebikyaliwo essaawa zino omuyimbi mumutegedde asinga okubeera expensive bamuyita lweyigi wuliriza taata kati gwe mutagubya kakkanako bamutagubya mumwegeziwaza nnyo nze tulabako odongo tolabako musinguzi abegeziwaza mwe mwegeziwaza mwe mumanyi enkuba begenda okutonnya ate bemwogera tebituukirira naye ate olwo ate wogenda okukola enja kyenjagala okugamba nti nze onze omuyimbi bemba nkola naye tanyamba tubeera mu business sigamba tubeera mu business tewali ayamba munne tuli wamu era omuyimbi bagamba nti Eddie Kenzo yatugambako kukonta abo tetubakolera era nitutekera okuteeka ebivulu baliwa bakaaba tebava ku masimu bekibanga mulowooza okutegeka kwangu lwaki temwetegeka kubanga bundi sako ya mirimu sente Kalifa aganaga wengato mumulabako bwana Kadima batugamba bameta liri puzzle namutegeka concert ekyasinze okubeera ey'amaanyi nkudi katono nnyo nategeka concert ya liri puzzle ofuna bulungi nakugamba liri puzzle namutegeka nze sikola bintu binyumira nkolera abantu nategeka concert ya liri puzzle nga naye kenyini oluyimba lunyumira naye nga sirwagala era nga bemanduwulira wansi wa meeza naye namutegeka concert ye nebeera successful mutwalo plus naye talina kigambo kyonna kirungi kyayinza kwogerera promota naye kirungi yawanisa embalala Palaso magaundi bamitaani si Palaso liri puzzle mwagalako ekigambo kimu liri puzzle wekkiririzaamu ate nzikiriza mu muntu eyekkiririzaamu naye olina akantu akabi kwali kamu kokka butawa bantu b'okola nabo kitiibwa towa mikwano gyo kitiibwa towa bakuyambye kitiibwa obeera obatyoboola butyoboozi ku social media okwo kwaliko kagaayi kali kalina emba ziringa ezange nga koogera bulungi nnyo naye nga koogera kanafuya yagwa lwekyo bakayitaani ka people power kayita ka people power nkalaba nnyo kabira nnyo ku lusegere lwa King Saha bakayitaani kasajja musitaafa kaka musitaafa ng'ayogera bulungi ebigambo bye nga binyuma naye ng'abeera mu kukakkanya abantu era yagwa lwekyo totunulanga mu kamera n'oyogera ekintu nga tekirina gukikkakkanya ofuna bulungi teriyo omuntu atayagala kushayininga kati liri puzzle omulaba liri puzzle muwa ebimuli bye nti yekkiririzaamu naye wejjeemu omuze gw'okuwunafuya yatuuka mu maaso ga president talina gwe yalekera bulamu ofuna bulungi osobola okugenda awantu n'ofuna kyoyagala nga tolina gw'otadde wansi ofuna bulungi yagenda Bebe Cool bagamba yamuwako sente zatakwatangako naye talina bimuli bye byonna bye yawa Bebe Cool Eddie Kenzo
baganya zamuwanga sente naye yatukakanya ffe ba promoter n'atufulanga bakasasiro naye nga nze nakube simu ewo muyambi wa Jerusalem Sale nembaga mutwala omwana oyo tafa ngaafunye obuzibu kugumu ofuna bulungi va mu ebyo nze bisibizi binkwatako nze nakube simu wa Mr. Nkojo nimbagamba muyambo omwana oyo bafiire eyo kijja kuba kajja kuba kabonero kabi naye talina lunaku lwe yali ayogedde naawa ba promoter ebimuli byabwe batuyita babbi ofuna bulungi naye kirungi mukozeeko ku mulimo gwaffe ne mwetegeka ne mugenda ne ku mulyango ekirungi bamuta alien yagendako ne ku mulyango n'asolooza oba byagenda bitya aganaga yabadde erweza andi kugamba ate singa yali promoters ne be yalize nange n'atulako nange dakiikezi 5 ngende kuba nasanga nugambire lumu ku nyimbe singo bunene mu gwanga esawa zino ofuna bulungi de lumu ku luyimbo olunene tosobola takola shone floppinga nalinja kumugamba tola n'abali mu luyimba bonna yogera nabo bajiba performing ekisookera ddala ekifo kikyuse nalinja njogera kigambo kimu concert erija kuselling out buli muntu talent ye inaweri botakkiriza nje siri mukugu mukuyimba afuna bulungi naye nsobola okubeera mu studio nze nyine nyimba gazibaddewo ku lwange singa saaliwo tezaalibaddewo nyina oluyimba olusinga obunene mu ggwanga lulukyasinze mu kalya ya Chris Evans baluyita bikalubye luli mu millions 10 talufunanko bukyatandika kuyimba ofuna bulungi buli katono nnyo buli muntu ayina obukugu bwe buli tosobola kukola nzisobola gena kuseje n'ennyimba nzisobola kweranga tebane mujje kololo mundabe wagamba ogenda kukola ekivulu angenda kukola 30 years of abitex mukama n'abantu osiza kigenda kusa ofuna bulungi era bamutagubya bigambo byabwe kado okoseza bukugu kyo omuntu ategese olika kigenda kumusa kayogedde ofuna bulungi kye kugamba kati ndaba kino ekisajja kyamu kino ekivudde mu program bakitani kinyogunya mbwera yasibya akantu katono era alwana n'omutima gwe jingo kololo kuyisiza mwegali kololo teri yasobola kumujjuza wasibye bubi naye wootadde kastojjuzaawo oba okikubi kuba tosobola kusiba wantu watagenda kujja abantu bewayise osiba awantu ng'olina okujjuzaawo ofune n'amagoba ofuna bulungi kakati bwekitunulira kisajja kyattu era mutima mubigo gwekitawaana ate bwekimala kuva ku mukozi munange kubuulira bamutagubya mulina okwetereeza mususigo aba abadde akuwulira ofuna bulungi mwegezi wazanze buli ekibeera ku social media okambankimanyi kakati njogera kuba promota abagamba nti tuli babi betegeka ate tukyagala nnyo betegeke baleke bategeere obukugu bwaffe kale aganaga yagambye nti abe sigenda kuddamu kubeepankirako ndi wano noonya n'emitwalo 2 gy'amafuta kakati nkugamba bwendi njagala ombuulire promota omuyimbi eyali yeetegese ekivulu ku 10 1% be bategeka ebivulu ebiyitamu tulina message semakulo yeetegeka ofuna bulungi era concert zibeera successful naye abantu abasinga bonna beetegeka ebivune bibasala aganago oyina mega hit oteeka otya concert neekusala bukugu bwo tebuliiwaawo ofuna bulungi n'otegeka ekivulu ate n'okiteeka ennamawojjolo ofuna bulungi kakati liri puzzle nkusabira concert ebeere successful naye olulimi olekerawo kukakanya abantu liri puzzle ekirungi owanise togenze mbalala liri puzzle aliyonga meka twayatulanga shoye ya shoye yaliyonga meka nya katono nnyo liri puzzle tukwagaliza mirembe naye ogenda kutegeera omugaso gwa promota buli muntu yenna alina mukama atyobola munne buli muntu yenna atyobodde promota mugenda kutegeera amaanyi gaffe ogenda kwetegekako yagambye agenda kuleta mama Faridi agende ku mulyango ba promota mwenna abayimbi mwenna abatyobodde ba promota enjogera yakyagala njagala nti mujja kukiwulira era mugenda kukola ki mugenda kukiwulira n'abantu mwenna okusomba abayimbi abawagizi okusasula transport bajje bawagira abawagizi baabwe kiri mu stand ki kiri mu buzibu ki n'osanga omuntu abyogera nga ayina omutwe munene
Ninga ate munene temuli mudala aichi yonna. Aiwanda. Tugereke wajja Honorable Justin Namere. Justin Namere ne Baramu. Bayido mulimu obutakanya obuli awo. Buli ludda mu bulali mu Masaka nno. Mu bulali mu Minister Kasoro ayina omuntu gwe yagamba nti awo tebamukwata mumuleke. Minister Baramu n'akwata essimu n'agiwa Honorable Namere yogerako ne mwami sogera naye n'ebirala bingi nnyo chairman bamalize bamututte eriza PDM. Wali ensonga z'emmwanyi eyo Honorable Namere ayina saga z'emmwanyi ebirala president n'aweereza ssente ne basasula n'ebirala kati bangambe tebakyatambula wamu. Buli omu atambula lulwe. Ekisooka kyesinga okumanya ku Madamu Namere omanyi Justin Namere Honorable Justin Namere okimanyi bulungi nnyo oyo muyinako ettaffaali ennyo wakanamu asiwakana teza kigambe tempakana abantu bagambe ndi nze musanze gatandikira ku nze era gakoma ku gatandikira ku Abitex era ne gakoma ku ye amasanyalaze kyogeza mutima mulungi mubi ogera kumpa ssente za Regi lwaki tebakitegeera nti lwaki tebakkiriza nti akasajja kakabi oli wa kabi ka Abitex Promotions oli wa kabi lwaki manyi bw'otejjaayo bw'otejjaayo mu ggala tera eno shambwa y'omusajja oyo gye twakoze egenda tuleetera emitawaana egenda tuvumya wiiki eno ne wiiki ejja paka wiiki singa 3 paka kubanga betukola ebitusala mutuvuma ofuna bulungi ate betukola ebifunye temwagala era mubikubamu ebituli kati leka twewaane bw'oteewaana teragenda kukuwaana abantu bawano balina obujja ne gw'oliisa emmere ne gw'osuza akujerega akugeya ofuna bulungi kati muli ku social media kati share egimu jogerako kibiki kye kyabaddewo kati Namere mumalirize kakati Honorable Namere wakitegedde nti concert president yagitegedde era n'aweereza n'omubaka mulebe mugenyi omukulu Honorable Namere Justin wakitegedde oba tewakitegedde nabadde simanyi waleka manyi Namere ng'omugenyi omukulu manyi mulowooza nti ndi kirasi zammwe concert ya Rweyigi kale katwogere ku concert yo katugende sebo njala osome ebbaluwa eno ate gyotulina ku radio ogisome mame abantu balowooza ntegeka ekivu some ebbaluwa eno kale ebbaluwa eno eriko waggulu headed egamba nti Honorable Dr. Mase Faith Lukisa, Minister of State, Youth and Children Affairs, Minister of Gender, Labour and Social Development. Invitation has chief guest at the Regi live in concert. His Excellency the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, has been invited to attend the Regi live in concert, scheduled on 7th August 2026 at Kololo Ceremonial Grounds in Kampala. Due to prior commitments, His Excellency the President will not be able to attend. He has, however, delegated to you present him. The purpose of this letter, therefore, is to inform you accordingly. Nibatekako wano wansi for Principal Private Secretary, His Excellency the President. Copy to State House Controller, Mr. Musinguzi Abe, nibamukopingira, SPA, nibamukwa Head of Protocol, State House. Okay. Tolaba bintu birala nnyo naye mwefula nnyo ab'ekitalo ennyo. Pulezidenti w'eggwanga ate abantu babategedde batya era bamukozemu katuuni awo AI ng'omugenyi omukulu agenda okuyimba manyi muyimbi Mr. President muyimbi yolwaki omutegeka nja kumutegeka mu budde obutuufu yamuteekako omupiira kaakati empozi n'abayimbi omanyi kkiriza bagaana n'obula yagala okuleeta ebintu ebirala abantu bajja kubyagala kubiwulira concert abayimbi abawerekedde Rweyigi yalaze nti ayagala abaana beeka bashayiningira abaana bashayininze bulungi nnyo madamu Peace Mbabazi ayimba nyimba za gospel aina energy ya performance bulungi yabadde mu kiteeteeyi kya bbulu oyo ya performance bulungi naye mu mugambe yakoze atya akikole yakoze atya yinda ku kiki yakoze wabajje Peace Mbabazi aina vibe kali naye mugambe wamulabye ne taekwondo mwe naye mugambe mama Peace Mbabazi akyuseemuko ate yakoze atya bayika yabadde mu yabadde kiriya nnyo Peace Mbabazi wakikubye bulungi nnyo yazinyenga ayawula yayawudde truth 256 nawe performance omwana oyo ayina ng'eta ayina amaanyi
Truth 256 aina engeri gy'alinamu amaanyi naye yeetaaga okwegendereza ajja kubeera wa ttabbu. Ate nnyo Tipo ayambala bulungi nnyo. Tipo yazze ku stage nga ayambadde bulungi nnyo. Beeri ne bayimba Nyamunyonyi alina concert nzija. Tipo ngenda kugula table onteeke maaso awo ntuule abantu nange bandabe. Tipo, I'm going to buy a table. Azungukeeko. I'm going to buy for you a table and I'm going to come with my family so that we can watch a very good show according to the musical comparison. Gina kubeera kakiika stadium. Kakiika stadium. Ate nabbi osooka kumatizaka. Ofuna bulungi? Kakati kankubuulire abantu okunoonya lweyigi okumulaba embalala okumunoonya okumulabako ewaka ye muyimbi asinga ku mikolo oba tolina myezi 15 ku 10 tomukombako. Muzeeyise mutakutumidde onagambye nti bro abe mundabire nakula mwegomba yansingira mu promoters bonna era mwagala nnyo anjukyeyo embeera sinnungi. Mugambe kyalinga essimu ejjule badde kugamba abayimbi abawerekeddeko Nina Rose yaperforminze professionally zina ku bulimba lumu n'alanga concert ye n'ava ku stage. Ofuna bulungi. Lydia Jasmine Black Woman Jasmine nganya September kolo Lugogo. Lydia Jasmine tuli Lugogo. Tiketi mugulenga bukyali ate naye tumukolere concert ennungi kubanga mwalimu bantu corporate talina kajanja kali awo be bayimbi abagundiva bayimba good music sali za kubumbujja nokuba ebima ne bibumbujja ne bimane bizikira corporate class. Jasmine nganya September tuli Lugogo. Babloga men mukitagedde kono katono nnyo omuyimbi omulala ngenda kwebaza yakulembeddemu babloga bonna embalala bamuyita Kansala Amoni wako ekintu wakikubye nnyo abafaaza girlfriend wa Lweyigi omufaaza ate gwe nawe kintu kitadde ku level video zo zakubye 1 million 3 million oyo omufaaza oyo namutadde ku kiddo lwabeera nnyo kubeera onjanya abantu abali creative abafaaza ne baniro aba comedians bankati bentambula nabo ku kiddo niro asobodde niro onsimba nyo lusiki nawo ninga abantu bange bambi bakola nnyo balina one love bakola bayimbi abalala babadde banabeeka aba performance Omega 256 ba performance bulungi nnyo one love Western kino mukikutte ensembozi yonena Omega oluyimba luli olw'omwaka nga performance eka ate kyate eri yakola buli muntu abavuna nje bamuyita alwa Sindi wa malala kakati tibaluyimbe terwawedde manyonzo okukola kolabo omuntu omunaji najetikka nene kolabo bonna yabafevalinga 50-50 okitegeera kakati buli muntu yenna agenda ku stage babeera Sindi jali aluyimba ne Omega aluyimba. Omega performance bulungi nnyo 256 performance bulungi nnyo. Peace Mbabazi wa Kasuse Karate mu Banga excellent. Ni omulala Kakoba Boy Tipo abiri munya Tipo Kacheka Stadium. I'm going to buy a table. I don't know twaka number 1. Ba comedian chaba bado Kansala Amoni webale nnyo kunga abantu management ya Lweyigi mwenasi basaba funye mbuzibu twakolaganye bulungi nnyo muri professional engeri gye mukolamu emirimu artist bintu byabadde birungi nnyo abantu bonna ba security mwebale mwakoze bulungi nnyo mwebale nnyo security ba bouncer mwebale nnyo mwakoze bulungi nnyo ba blog ekintu mukidugazizza mu Uganda action ina mu Uganda boogera ku concert ya Lweyigi tutraininga number 1 Bone Next Gen Creatives Next generation yani Next Gen Creatives National Gen Next Gen twakaluzo tugenda mukaba guweze bano program ngeta busi bade kusanga tukutumide nnyo nga katono nnyo olwalero tugenda kugula ekigambo kyonna tugenda kukoma ku Lweyigi
abantu bantawa alinde basawozi no regi awumuddemu tanamana kukkiriza kyabaddewo ali wali mu Kampala mwe omwagala kubba sente mbadde mbagamba abantu mu Uganda ebintu tubikoze about tax promotions abannayuganda bali London bannayuganda bali London Royal Agency waliyo ekifo munoonye ekifo ekisinga obunene ku Royal Agency ngenda London ngenda kunya kunyonyi yange esoko gende Bungereza ya jobs link setting wansubiza jobs link teka nzija mu Royal Agency naye nga wafunda kuba kyengenda okubaleetera mu Royal Agency kintu kinene nnyo naye simanyi kakati ate mwanyizizza lwakuba kati obyogera ne bapaala kyengenda okutwala bajja kibuukira kakati bamutagubya mataddewo embeera mutekewo bato kigambo mutagubya bamutagubya abantu bazze eshefuuse sho kati bagala kakati njatugenda mpola mwanyizizza batona bamutagubya mwanyizizza kati abaganda muyina omuyimbi wa Mario mu Kingsa ofuna bulungi kati nafa abanyankole nzolaba gyo kitwala kati bato njagala London nzolaba gyo kitwala njirangiridde London mu Royal Agency sebo y'abanyankole n'abaganda okugula ticket kati amunyizizza nnyo kutwala London otuze ku seeri sebo ani nani Regi ne Kingsa tumukuba aveyo nga tassa ate nyimba ziri tugenda kuba nyimba 3 Shagala kamanyiro nabade no sirisi munyiza ebintu bitaddemu ebyama munyiza kakati mbagambye bato London ni mu Royal Agency jobs link setting otuse ku seeri tekira ndani ate ndi kirasi ki nze ndiro ko promoter amalayo professor sagala filimu ewedde mutumanyira manyira mumanyira abe muloza wa bulijjo abe olese kati mulete Kingsa twera kumukuba Veneranda ninga n'enviri tezirika ndozola mubenda kyegamba nti obitaddemu amawanga kakati kijje baganda ku banyankole katusooke tukube Kingsa agala mulala yenna kuboyo yali badde abantu basatu naye ndaba kata ina masanyalaze bamita Kingsa nali badde mbagamba nti katusooke Kenzo alika mutalina lutalo ne lutalo Kenzo tategerekeka oyagala kutegeka bato baganda ku banyankole tusookera London Kingsa harwegi London njirangidde jobs link bookinga Royal Agency n'enfunda tugenda kukolerawa batole muwembuli abaganda baffe batunira population eriyo mutumanyira manyira banyankole mutumanyira muntufu waliwo abaana bakoze ka challenge president munyankole CDF munyankole eyetise music industry yegwe ngabagamba gwe katono nnyo president munyankole CDF akulira maje munyankole eyetise ensike y'abayimbi munyankole eyetise ensiko y'abapromota munyankole kakati mutugamba ki gwe musajja gwe jobs link program ewedde bato ewedde lweyigi abantu bagenda kulinya n'ennyonyi bagende ku Royal Agency ndegera kubebaza okubanga katono nnyo bagenda ati mugaye tusomba wali ennyonyi ezitika za global yakosa Uganda Airlines sebo wali ennyonyi ati mugaye tusomba kale katusomba bagezi bafienza gitya chembuza wali ennyonyi Airbus etika global nge bus zigendera ngazigenda mu nyonyi che Airbus bagira Airbus tugenda kugifuna ndagala kudira bwe namba yo buli mugiye Royal Agency mukozi asobola okubanga okola ng'oli mukozi ndagala saga muba mutagubya mu asate y'omukulu mwetaano musajja oba kitunzi bakwetaaga mu Kampala n'emiriraano essimu eri 074 75 6 7 7 6 7 5 14 Sana mutagubya mutusindika kanyaga munana 14 38 abe amaliza kunamye kuna bagulwa ndoza mutima gumi mugulabo ofuna bulungi andi mumtaddewo embeera mutujevuna kakata ayewulira lweyiga mulume kamuli yachabuse musajja wange okufuna abantu beyafunye tafunangako kalina kinyugunya mu kigireka kali nyugunya no banyugunya bwagireka bafunangako bwe yafunye nakyamuka wiki tugera kumuwulira bato Royal Agency yeddako Black Commandos ne wanajjuza
atayogera ebirala. King Saha naye bw'anajjuza atakyuse agambe nti kino ne kino. Bannange sagala mugambe nti siranze King Saha kuba ye badde wange. King Saha gyali nga 14. King Saha nga 14 ali Kololo waliwe twaddugaziza naye alina okukola ebintu bingi nnyo okulongoosa awo. Twaddugazza Kololo King Saha yaddawo. Friday no Saturday. 14 King Saha. Bw'obadde ssente mmere appetite ebula abe yatumiza emmere wano. Ate bannange naye tasobola kulya. Nga bwakulumye banapatayo. Banaye tatugenda kubeera nga bapromota abalala. King Saha nga 14 Friday oba Saturday. Friday no King Saha 14 mugende muwagire. Naye tuyambo twaleyo abantu balongose ekifo kuba twalese tukyonoonye. Beyigiya kyonoonye. Ogattako obugambo. Ofuna bulungi. Ate tuyina Irene Namatovu. Irene Namatovu aliyo ddi 21? Strong woman. Linda kusina strong woman. Anganya tugenda wa Jasmine mugule ticket ku Momo. Black woman wamulengedde ng'agenda ku stage. Jasmine okutula obutuuzi naye essente z'omusaala zonna ziba zigenze. Zofuna ziba zigenze. Zakadima obukadde obuna buba bugenze. Jasmine nga 4 September tudda mu Jasmine 14 weekend eno tulina King Saha. Scotland ko bali batumbudde olangambye nti bamuyita Nicholas Sento mu Scotland agambye Mr. Kadima Bitex Munda biriya you can use London Parks. Otegeka kali. Katono nnyo tulina Irene Namatovu kuzaala kujagana oyo mukyala yo strong Irene Namatovu gyali 21 addi. Irene Namatovu banaye tumuwagire. Tulina Irene Namatovu tulina Vinka naye gyali muwagire. Tulina tulina Nina Rose naye abanise. Tulina Tipo Kacheeka Stadium. Tulina nono omukyalo no Karo Nakimerani. Ani masomoji. Banango Nakimera. Banango umutima ombi gwaki. Ne badi black ajali. Abantu bamanyi wambadde ssente okola engundi ye ku kapi kandi ekivulu nakiteeka Okola teeka ekivulu kye ku kapi Dakulo sente. Nyiga. Bana nyizo okuva wano nga tompadde sente. Ate jimba ne sente. Kale bino babira nnyo. Nita kusumi yange. Abatuuze mwebale nnyo mwenna abazze mu lweki nyamba. Mwebale nnyo mwenna. Mwebale nnyo mwenna abazze mu lweki. Thank you very much. Mwebale nnyo mwenna abazze mu lweki. Mwebale nnyo Mukama abaddizeewo mwenna we mwajje. Kakati Jasmine nganya ugogo. Oboda mulwanyi. Yo kusirinki wanike kipande. Gena mu Royal Agency nakuzo omwezi. Mpadde eti Jobs Link King Saha tugenda mutira miguwa kakati talola abanyankole n'abaganda kakati lumba mutandise ebintu ebyo kakati abanyankole n'abaganda n'abasenkayi omusajja omubirwada ako abe yo ofendinga namba 1 mukitegedde ekigambo ekyo nakuza omwezi nga nnya Jasmine nga nnya Sky Soldier naye wali wano n'ebiviiri bye. Sky Soldier naye wali wano. Bano be bakulembedde mu ttiimu. Nabagambye sagala muntu agamba. Nabagambye sagala muntu agamba sema batissa abantu video nagikoze. Musima batissa abantu ababadde nga bo bakubatika. Wetaaga basi bina. Kati basi nabasanze okubemasakaniye zikubere fana. Jesira bantu bagira mu helicopter ne bali nyabantu bagenda laba. Naye abantu bazze ku helicopter. Era next stop Nambole. Nambole pe
tukekolola tetuje Nambole. Nambole mutono. Tugenda kwa buli sawo kyonna ekiriwo ekinene Kampala. Yakuba kaceeka. Nakuba lugogo. Abantu bache bagamba tugenda kwa buli sawo kyonna ekiriwo. London gyalaga kyo yavudde okufakololo Abitex wane Uganda. Era videos ayinazikoze sesudia. Wane Uganda teri promoter asinga Abitex. Sijja kumusubira nti wali. Videos ayiko page yezibwa. Omusajja nedda bobo mwagala bato mwagala Abitex nambe esegeza ekisooka promo ati mulinene ya Jasmine ate kyakola soka n'atereka ono gwagenda otegeka namuteka mu kabata n'amaana amugulira yali mu comedy festival babalogane bawukane ne bamala ne baddingana Abitex yatuzza yatukomyawo ne Senkai tayagala kumulaba Senkai blog omupasinga Professor ali mu kutujolonga yafunye mwakoze mwamufunye sente ali mu kutujolonga wonna atumazeemu amagezi wonna abalina amagezi atumazeemu amagezi wana Abitex wonna ajolonga bujolonza Professor ita abantu mwena mujje kati zenzirako ku BTFM temufaayo Abitex yakoze bulungi tesigala nnyo byabayindi sibakwera mu byabayindi naye nange appreciate naliyo ku mupiira n'atansasula ekyo mutwe naliyo ku mupiira kasika regi ne batampa na mupiira nga nze naze nnyumye ate bali bakusasula kinga tosambe kusasula obutasamba obadde ogamba ki nze gwe mulaba wano omuntu gwempa ekitiibwa eka mu bapromota Abitex ani ataakulabe yakitegeeza kyakadongo kamu bakola be bakola abategeka kadongo kamu era jjo olw'omukaaga nabadde ku Wolokoso ono mwana ani ono wa Wolokoso akumanyi yagambye yani ono abakola n'egundi Kalebule n'agamba number 1 oba abayimbi babaliwo kati ategeka ebivulu kino ekyaleegi yagambye Kalebule yange ebyana byavudde embalala nga bigire neŋŋamba nagambye namugambye ekintu kimu agambye number 1 omutegesi w'ebivulu kati ategeza Lydia Jasmine nze nsula bwayise era nkuwulijje wampayo 8,000 okutunga engatto nene banzija ku kkubo kade kindeese wano kanfukamire nsaba 10,000 ez'akayumba obedda ntuddaawo amiina naye ate sikufera kyenjagala bane Abitex mu bapromota bonna oba ani Abitex wanamba ate gwe ekisaakyo nkiddamu ekisaakyo ow'ekabaga muwulidde mba mbawulira ano n'obuzindaluba naye Abitex Mukama yabakusasula omuyaye mumulidde kale bannange ndi wano naye gundi eno bano babloga otakolagana nabo oba owedde kiba kikusaze muwagizi wa Eddy Kenzo yagaye Mukenzo atasinze naye muwagizi kali omuyimbi watakolagana naffe oba onoonya depression lero Abitex wabasiya akutegesa oba oyagala kagambe ekiruma bapromota abasinga eyo molo campaign koni ebaluma badde manyi duloni sebukate ebaluma Mukama akwongera omukisa kendeeza ekisa oyamba nnyo wano nabo bapromota balina episode ono bamuta Senkai bamuta Sabula International ono mumumanyi wa Eddy Kenzo bato yankole mu Buganda kali bato muteka mukame embwa yakadima girabye omukazi gwe okulambula bato eya King Sir ne Reggie egenda Bungereza bato ya King Sir nedda njagala akasa Abitex nti ategeka njagala ategeke mu Lwera oba